Maureen Tuyahewa twamusanze ku ddwaliro Ensambya era nga yatututte okutuusa ku ward bamwali. Waliwo ebifaananyi bye twafunye ku ssimu ng'abasawo bakola oluwalo oba kiyita okwekebejja abalwadde okwa buli lunaku era nga mu katambi kano kiraga nti abasawo Ivan Ndyabandiho baamuyitako. Tuyahewa atubuulidde nti bbanga muzimbi ng'akolera Masaka yava ku kizimbe n'agwa era be yali akolera be baalagira ayitibwe mu ddwaliro Ensambya okufuna obujjanjabi nga 25 May omwaka guno. Tumaze omwezi mulamba nga tetufuna bujjanjabi kubanga abasawo balekeraawo. Agamba nti oluvannyuma baalaalikibwa okusasula obukadde obusoba mu 23. Lisiiti entivi zerabyeko ziraga nti baasulako obukadde obusoba mu 12 olw'obujjanjabi obw'enjawulo bwe baawa omulwadde. Abaali bamukozesa basasula obukadde 11 kati batubanja 9. Tuyahewa agamba nti bwe baategeeza kubakulira eddwaliro nga batalina busobozi kusasula nsimbi zaali zisigaddeyo baategeezebwa nga batajja kuva mu ddwaliro lino okutuusa ng'ensimbi zonna ziwedde okusasula. Nagezaako okubeegayirira ne bagaana. Tubuuzizza abaali bakozesa Ndyabandiho lwaki tebamujjanjaba okutuusa ng'awonye ssaako okusasula ensimbi eddwaliro ezibanja era bwe bati bwatutegeezezza. Oyo omusajja n'amusanga nga yakafuna kabenje ate nga akolera omuntu owumanyi. Bwe bamukebera ne bagamba omugongo gwamenyeka nga balina kugulongoosa. Ninsooka kusolayo obukadde 3 kakati okulongoosa omugongo ne bagamba kyetaaga obukadde 10. Ne bagamba obwoma bwa $7,000,000 ninzibawa. Kati dokita n'agamba ye ateeka okufuna esente zize kati abalwaliro ne bagamba nti bajja n'okunteeka mu kooti ndina kusasula esente ezibabanja. Nibagamba nti ze naasanga omuntu ku kkubo nimuyamba bwente bwempeereza Katonda. Kati Tuyahewa mu kiseera kino agamba nti alina okulabirira bbaali ku ndiri ssaako omwana waabwe omwaka ogumu wabula ng'ensimbi tazirina. Tetulina mmere, ddagala ssaako ebyokwebikka. Omulwadde talina pampa. Abasawo baatugamba omulwadde bw'afa tebajja tuwa mulambo okuggyako nga tusasudde ssente ezitubanjibwa. Okusinziira ku bakulu kakiiko akafuga abasawo aka Medical Council tewali ddwaliro lirina buyinza kugaanira mulwadde olw'okuba alemereddwa okusasula. This usually may take about 24 hours or 48 hours. Abasawo basaana okutegeeza omulwadde oba bamujjanjaba mu ssaawa 48 ku bikwatagana n'ensimbi olwo bo basalewo okusigala oba okugenda ewalala. Ono agamba nti eddwaliro libeera n'obuvunaanyizibwa singa omulwadde afa olw'okugaanibwa okugenda gy'asobola okufuna obujjanjabi obujja mu nsawo ye. Eddwaliro libeera mu kattu singa omulwadde gwe bagaana okunoonya obujjanjabi amala n'afa. Abakulu mu ddwaliro Ensambya tubatuukiridde naye ne bagaana okubaako kibalambulula ku nsonga eno nga bagamba nti bamalaganya nsonga z'abalwadde eri bantu balala. Mu kiseera kino akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'abasawo aka Medical Council ne Minisitule y'ebyobulamu bali mu kusala ntoto ku ngeri ensonga nga zino gye zirina okugonjoolwamu kisobozese eddwaliro obutafiirwa so nga n'omulwadde takalubiriziddwa. Waliwo n'essuubi nti oboolyawo ensonga y'ebyobulamu gavumenti gy'ayagala okuleeta esobola okuyambako okudduukirira abantu nga bano ababa tebeesobola.